mikwano mwasibye mutya. Leero tugenda yiganga we batunga omukono gwa gomesi gwokka. Abasinga mbadde n'ebibuuzo, wano opimawo mmeka, wano otungawo otya. Leero tutunga mukono gwokka. Era kansubire mu kano ka tutorial jabbaako ne kyoyigamu. Kale katutandike. Era oba ogenda tutunga omukono weetaaga omukono ng'ogusazeemu. Tutorials gye ziri nga njigiriza nga basala omukono. Then weetaaga obeere ne lining yino. Weetaaga obeere ne kano ka stiff net. Kati katutandike okutunga. Kati we twabadde tusala twakoze paati y'eddinda we ligenda okukoma. Wano we twakozeewo kalinga ka mark. Kati okutunga eddinda lino okulabika obulungi. Material yono ali ku bikukujju. Ogenda tungirayo ka half inch. Olaba wansi wano. But totunga eno wali eno kanooki wantunga wano olaba ka half inch wano woba otunga. Kakati kakano malirizo katunga. Mukalaba kakano. Kati paati eddako yakugolola. Kati okugolola tugenda kufuula material ono tugenda mufula tumuzze kungulu. Bwe bati kidde kungulu bwe kiti. Tereza bulungi kisooke kidde kungulu nga bw'okitunze. Tukiterezeza bulungi nga bwe tulutunze nga bw'onaatunga olugeze n'olyoka n'oluzza kungulu. Kati obeera omaliriza oddufuula ogenda kusika lining ono waggulu. Olaba musike bwe bati. Omusika waggulu twagala tukome wano. Bwe twamaakinze eddinda we ligenda okukoma. Wano osobola n'okupiininga n'ojja n'eno side twamaakinze eddinda we likoma. Wano. Kati awo we twamaakinze ogenda kugolola. Yisaawo paasi ogolole. Ndowooza mukalaba wekabeera ng'omaze okugolola. Then bwe tumala fuula tudde kungulu. Wano omukono maze ogufuula. Kati ekiddako tugenda kuteekamu wano akatimba. Tutungireko kungulu. Bino ebiyiseemu ogenda lindako bisalamu tusooke tuteekemu akatimba. Akatimba tukateeka wano mu makkati g'olugoye ne lining. Ate okateeka eno waggulu. Nga kyolaba kyenkola okateeka eno waggulu. N'oteekawo omukono. Kati ngenda kupiininga olabe nga bwe kiba kifaanana. Bwe kiti bwe kifaananye. Sisigenda kugamba nti akatimba olina teekamu kenkana bwe kati. Naye akatimba kalina bbeera waggulu. Kubanga eno waggulu ye wagenda amavuunya. Kati tugenda kutunga. Tugenda kutungira kungulu ye. Ogenda kutunga ng'oyisa eno ebbali. Oyisaayo katini. Bwe bati otungira kungulu. Nga wetwetoolooza. Otunga weetoolooza bw'oti. Paka wano. Kati eno tolina kutungayo kuba eno twamazeeyo. Gwe just weetoolooze eno ku edges endala. Kakati maliriza. Nga bwe mukalaba maliriza okwetooloozaawo wonna. Kati obeera omaliriza okwetoolooza. Ogenda kusalayo ono excess wa tetumwetaaga. Ono yena excess yonna tumusaleyo. Then tukole ekiddako. Kakati tumaliriza okubisalayo. Bwe gutyo omukono bwe gulabise. Kati ekiddako tugenda kutunga wano mu sides wano. Naye tutungirawo kungulu. Genda kujoininga bwe bati. Making sure zino parts zenkanankana. Then otunge wano ogatte wano. Naye okwatayo katini kungulu. Kati maze okugattayo kungulu. Omala okugattayo kungulu tugenda kufuula luno olugoye tutungire munda. Naye before kulufuula okutungira munda osobola okusooka n'osalayoko buno. Kuba kati ndowooza mulaba layini yange bwempisizza yeeno ey'okubiri. So kati osobola okusalayoko n'otaba na kintu nga kizimbagatanye nnyo. Osalayo just buno bubeera buyiseemu osalayo katini. Naye tolina kusala wuzi gy'oba otunga.
kakati bw'omaliriza okusalayo ng'ofuula nga tuzza munda. Kati omala ofuula okuzza munda wano we tutunze. Kati tugenda tungirayo munda tusobole obbikka biri bye tubadde tutunze. Era ogenda tungirayo kobooti, tungireyo munda. Kati tunga kusange nga maliriza otunga. Kati maliriza otunga katufuule tulabe nga bwe kiba kifaanana kungulu. Osobola odufuula oza mukiraba nga bwe kifaananye. Omakinga sure mbu obugundi buli tebuyiseemu, buli obw'ebikukujju n'oba nga okimaliriza. Kati awo tugenda kudda ku mavuunya. Paati y'amavuunya yeri wali waggulu, eno gye twatadde akatimba. Kaakati okupima amavuunya we gatandikira, olaba luno olugenda kwata olukobo, tugenda tandikira pimira wano. Opime 11, olukobo olutambuza bwoti bwoti, subire mundaba bwoti 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 paka 11 weekoma. 11 ekomye wano. Kati zino 11 tuzipima ng'omuntu muwanvu, naye omuntu bw'abeera mumpi tukoma wano ku mmeka? Ku 9. Wano w'omakinga amavuunya. Naye omuntu bw'abeera muwanvu tumakinga wano ku 11. Kati wano 11 wano we zituuse wano ofuna makansi n'omakingawo. Onookingawo. Kati we wano we tugenda otandikira era tukome wano. Kati katutunga amavuunya. Kakati tugenda tandika. Oba ogenda tandika totandikira wano wennyini nnyini wano w'okoze kano kamaaka. Tutandikirako eno bwe bati. Kuba jjukira bw'oba otunga osooka n'onyweza. Kati ne tutandika. Kati okola evvuunya erisookera olitandikiza wano. Wano wali n'akakafa akasoose. Kansubire mulaba engeri gye ndifunyaamu. Olifunyaamu n'omakinga sure nti lituula kuno ku lugoye kwennyini. So ate si kutuula eno nga liyise ku lugoye. Omakinga sure nti lituula kuno ku lugoye kwennyini. Tekifaako oba okutte sayizi ki, oba sayizi nnene oba sayizi ntono, so long as okoze evvuunya. Kati n'otunga ku katono. Wamala kano n'okateeka waggulu n'ofunya evvuunya eddala. N'ofunya evvuunya eddala. Kati lino evvuunya eddala lirina bbanga liyisaako liri katono. Nga lisingako notange mulaba nga lisingako liri katono. Then ofune makansi olisindike lituuke paka kuki? Ku mpiso. Era otereeze lituule ku lugoye bwe bati. Oloddemu otunge. Era bw'omaliriza ogenda kukola eyo process y'emu paka bwe tutuuka wano we twamaakinze ewalala. Kati era kankole evvuunya eddala. Twagambye tetufaayo oba evvuunya ddene oba ttono. Oba oggyemu amavuunya ameka tekirina buzibu. Gwe just kola amavuunya nga liri lisingako liri katono ate nga litudde kuki? Ku lugoye. Kati ogenda kukola ekyo paka bw'otuuka wali ku vuunya erikola ki? Erisembayo. Kati ndi wano naatera okugenda okukola evvuunya erisembayo. Era tukola process y'emu. Ofunyaayo n'osindika. Tofaayo oba kayiseeko tekirina buzibu kasita okola evvuunya erisembayo. Era n'otungawo. Kyalaani kiba kikaluba era empiso zitera onnenyeka oba olina okukola mpola mpola. Kati tumaliriza then otungulumule onyweze.
tumala tuggyeko. Tekifaayo oba okoze amavuunya ameka oba gali sayizi ki. Kati nga sinnabakyusa kansubire buli omu mavuunya gavuddeyo bwe gati. Agamu tegayise ku ganne waago. Bwe gaba agamu gayise ku ganne waago gaba tegagenda kukola bulungi mavuunya nga bwe tugagala gabeere ku mukono gwa gomesi. Amaliriza ekyo guno ng'okufulumya ng'ofulumya bw'oti evvuunya. Subire mulabye evvuunya nga bwe lisituse. Ako mukalabye nga bwe kasituse. Awo omukono gubeera guwedde. Kati buno obeera buyise buno tobuta kubanga jjukira oba ogenda tungira ku gomesi bino biba bigenda kukola ki? Kaba tekagenda kikinala nga kakikinadde wano. Awo obeera omaze otunga omukono gwa gomesi. So mwebale kulaba, twebalabira okusubscribinga, okusharinga, no sharingirako nabo ne basobola okuba nga batunga omukono gwa gomesi.